Jeno Museveni bamulabudde kuki ekiyinza okuddirira. Gosanga omuntu ng'ategeera bulungi nnyo nenga ngati kakati mutano wa Museveni abatufuga woitewo kisenaga ni Museveni alabika akyayagala mzee kati sigala ku main. Owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti kirabika Bebe Cool musula ku mutwe nze gwalootera nze gwazuukukirako. Tekikwetaagisa genda bweru okufuuka Bobi Wine olina kubeera wa Tugenda kuwulira ku ndowooza z'Abannayuganda ab'enjawulo nga boogera ku Bebe Cool ono. Bebe Cool bawaziwena totumalira budde wagwa mu babigi teritoriyimu nakuwuliddeyo yapingi mbubi. Owadde okimanyi nti n'oluyimba lwa Bobi Wine labisa lwatandise dde okulalula abantu ku ma TV ne radio stations. Ako kapya. Big up to the one president, one Bobi Wine. Mr. Kyagulanyi, much respect, one Nubiani. Alright, mbanirizaako mikwano gyange mwenna gye musinzira okubanga mutugobere olunaku olwaleero tugenda kubeeramu ne ka vibe nga kali waggulu nnyo oba ke tuba tusooka nako nga tetunnabagenda mbiri simanya Museveni simanya bikoze bitya ndooza katusooke ka vibe kano mukimanyi bulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ogasseeko n'abayimbi abalala bafulumiza akayimba ke bayita labisa wabula labisa katandise okulabisa abaana bakeeyagaliramu abaana bajooga abaana bavimba. Njagala nsooke nkuwe Fefe Busi bwe yabaddeeko wali ng'afa bakula muganda wange mada katusooke mu vibe Dennis gye tugende mu byaffe ebya bulijjo katusooke Ziki nyumirwa. Olaba lemesa kubago makosa gakosa ne boso wempisa kulemesa labisa soleya gwe labisa alimbo yo labisa tomugabira na visa permission lukusabo obukuteno mbukusabo ndigideno ndigidabo Allah labisa babakagati muchachi boss wange chicho kulabisa asogedde abasajja batalabirira abaana babalabisa batama ate babaza atagamba sijja mulabirira tebogera ngomukazi mukwano mugambe omwana ngenda mukuzala musijja mulabirira yasalawo bakuzalira oba nedda batakuzalira naye okiriza n'ozaala munwa mwana w'abandi ati n'omwana n'omubonya n'oganda abo bakulabisa bulabisa okitegeera labisa abasajja batagula mmere waka labisa abasajja batayina labisa abasenaawe labisa asano ngato giri bubi semo bubi labisa njovu eggwanga ensimbu enjovu naye lwala ensimbi bambi batusaasire ensimbu ziringa ensimbu labisa enjovu egwa ensimbu buli saawa labisa enjovu elekayo omukazi waggulu Jamala fa. That is Bobi Wine, ladies and gentlemen. Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu banange tagwa buwomi. Fefe busa kituddemu awo engoma abaana batandise dokubanga bajinyumirwa wali wonna toyina kyogamba banaye Bobi Wine bwadda mu byobufuzi abakubanga kikola kye Jamaica bwajja mu ndonga abakubanga banange Kyagulanyi waliwo abantu abavayo ne baga oba banaye kati Bobi Wine abantu bamwagala kochi banange gayi ne bwaba talina kyakuwanyuma okulaba ono kale katulabeko ku Bebe Cool naye byagamba nga bwe nakugambye nti yegomba Bobi Wine tewali kubuusabuusa kankuwa ensonga lwaki buli kyayogera buli kyakola muli ku mutwe ne bw'aba alya mmere alowooza Bobi Wine nkugambye nkubire Katonda endulu kubanga tekikyetaagisa genda bweru okukola abayimbi ngaffe tekyetaagisa genda bweru okuvuga ennyonyi tekikyetaagisa kugenda bweru okufuuka miliyonea era tekikwetaagisa genda bweru okufuuka Bobi Wine olina kubeera wa kati bwe nkugamba nti namusula ku mutwe nga nvirimba nimba genda maaso n'okubanga wa video yaffe like mukwano gwange eyakatwegattako genda maaso n'okubanga subscribinga channel yaffe ebinyuma tuba nabyo information buli kimu ffe tuba nakyo toyina kyotugamba kale nkusaba genda maaso n'okubanga wa video yaffe like ate n'okubanga subscribinga bebe nga tetunaba muvaako kankuwe mwana muwala ono
wabula tulina emboozi gye tugenda okukola eya mwami Museveni bamulabudde. Kansoke nkuwe mwana muwalo nalina ebigambo byagamba Bebe Cool nkakasa nabyo bigenda kuba nga bikuwoomera. Bebe Cool bawazuwena totumalira budde wagwa mu babigi 3 toliimu nakuwuliddeyo yapping mbu big 3 you're no longer in big 3, you're no longer among the big 3. Ba big 3 tumanyimu abantu aba, tumanyimu Bobi Wine oyo president waffe, Dr. Jose Chameleone ne Eddie Kenzo replaced you. Tokyali mu ba big 3 wagwa. Bebe Cool so yimirira gwe ne Eddie Kenzo gwe. Kale Eddie Kenzo tumuveeko kuba kati ye level ndala kuba yalina ne BET. Oso yimirira ne David Lutalo gwe ye wakomadde okola hit song. So anakikubuuza kuba naawe tojjukira. Gwawakana nti Bebe Cool teyagwa. Njagala okwate TikTok yo oscrolling video zaga 5 olawo bonasangayo omuntu akola challenge ye banazinira ku luyimba ki agenze Bebe Cool kiriza nti you're no longer among the top 3. Wakomadde okukola concert. Last year Chameleone yakola, Eddie Kenzo yakola, yoyo Bobi Wine teyetaaga kola concert kuba ensi yonna yamulonda yamukkiriza, ne David Lutalo yakola naye gwe wakomadde okukola. Wake up Rust. Bebe Cool no naawe wasigaza linnya nga Maddox, wasigaza kuwerekera abantu nga balonchinga kupostinga birthday ya Zuwena na kwambala amulet. Ebyo by'owulidde si byange, ndowooza z'Abannayuganda buli omu okusinziira gy'ali, wabula njagala tuveeyo eyo. Kansoke nkwanirize mukwano gwange ate era nkujjukize jjajja mu malansonga munonye ku namba z'essimu eziri mu langi eya black awo mukwano gwange asobole okuba nga oba oli awo akuggyako ebizibu ebikusumbuwa. Teweetaataaganya, teweemalaako mirembe. Just nonya jjajja mu malansonga asobole okuba nga akumalira ebizibu bye. Ayagala okwogera naffe osobola okuyita ku namba ya ssimu eri mu langi eya green, eyo oba oyogera nange butereevu n'otuwabula n'otuwa amagezi oba n'otwebuuzaako mukwano gwange kyonna ky'oyagala okumanya osobola okugenda mu maaso n'okuba nga ontegeezaako ate ne twogeramu mu ngeri emu. Njagala tuveeyo eyo. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga erya Sudaani ebintu bibi, embeera eri mu Sudaani mbi ddala. Ba generals bakuttemu mu kintu nabo balwane, wabula omubaka amanyiddwa nga Ssemujjuŋŋanda wawano ava mu kibiina kya FDC. Ssemujjuŋŋanda yavuddeyo dda n'alabula General Museveni n'amugamba nti ebintu ebiri e Sudaani wandibiraba nga bizze wano. Njagala nsooke nkuwa omubaka Ssemujjuŋŋanda ng'abuulira General Museveni ebigambo bino, then nzije nkuwe information eva mu ggwanga erya America, then kansooke nkuwa omubaka Ssemujjuŋŋanda then nkomewo nkuwe emboozi endala. Embeera gye tulimu gye nkugambye nti Sudaani abaali bawagira gavumenti n'abatagiwagira bonna kati ssaawa zino buli omu anoonya wakuddukira. Ate nga abaagala okufunira mu byakavuyo bali ku street balinze badduka bababbi. Kati ne mu Uganda mulimu abalinze embeera eno bagifunemu. Gwosanga omuntu ng'ategeera bulungi nnyo ninga nti kakati mutaano wa Museveni abatufuga woitewo kisenaga ni Museveni alabika akyayagala mzee kati sigala ku main byonna biwagira kuba anoonyawo waafuni alinganga mpisi eyagoberera omuntu nga obo omukono erinda gugwe egulye ne batuuka ebusi yanga tegunnaga kubanga oba muube bwatambula naye ye tevaako mabeka. Uganda bino tubyogeranga byakusaaga mmedi naye we tugenda zine mboko tobaza nti kati nyanzibwa omukuba wotu n'omukuba ogwokubiri nga ddamu mu byabufuzi oba otandika kuyiyayo kirala nga bakikutaddeko buteesirwa mpaka ng'abantu beruwero we bwali. Kuba Museveni akadde kakolebwawo akatono nakakamazeewo siroole kagenze kaggwawo ejjoogi eryo n'otunulira musabani wa Museveni ali mu helikopita ya ggwanga avuga amafuta ga ggwanga aliko konvoyi kati yabadde mubende konvoyi yamusoose ennene eringa ya kitaawe n'akuba olukuŋŋaana n'akomawo gwe ne bakukuba embooko mu nsi y'emu nga bakubira embooko mutaano wa Museveni agenze ne helikopita ya ggwanga ali mu konvoyi ya ggwanga ali kulaale. Bwolooza ne mutaano wa Museveni alina poliisi gyawandiikidde ndingenda kuba olukuŋŋaana muwozi baluwa ero gye basaba bagirina
kati bituuka ne biremerera abantu nze nali soma social science Makerere omuntu talinganga kyuma omusubi yabyo olabe katanyiga ate bwanyiga atanyiga ate wanyiga kiba kibi nnyo kati singa mwene ali mukyalimu abantu abalina okutegeera kale ne kola badde kutono bino bibali badde bamalirako ebiseera kino ate ngamba nabbanja nga tuli parliament Sudan Bashir olwokwagala okukuma obukulembeze yateekawo agamaje ge bayita Rapid Support Force gamuyambengako Darfur bekalakasa ne bakuba amasasi ne babatta nga bwolabi ne exactly era ne waranka General Ali Bashir mu maje mbuyinza sijja kuvaamu buli nakyemalira bw'atava mu buyinza mirembe nga wala je rollings yabuvaamu eggana ekkubo lyabakwasiza ensi eribeera eryo limu. America yetaba mu lutalo lw'okuggyako omukulu amanyiddwa nga Gaddafi naye ng'ebitundu nga 65 bannansi be baakikola. Njagala kukubulira ekintu kimu okusinziira ku Ssemujjunganda kyagamba nti mu ggwanga erya Libya abakulembeze ffe twakula oba nnakula nkimanyi nti baba bagezi baba bategeera nnyo era balaba mu maaso yensonga lwaki bo batukulemberamu tubagoberere. Abakulembeze ba Africa tebalowooza ekyokubiri tebategeera dwaki nti Gaddafi bwe yamala okulaba nti abazungu balina bye banoonye ewuwe yandibadde mugezi yandibadde smart n'ava mu buyinza naye yasigala akalambira sitakati ne batuuka ne bamukola bino ne bamukola biri nga tayagala kutakati ekyavaamu yali nsiddo bonkana. Abakulembeze ba Africa kino kye baba banoonya baagala kimu ensi esigale ng'egamba kale singa twamulekawo obwo si bukulembeze buba bufuzi omukulembeze alaba mu maaso. Kale nno General Museveni I think kyekiseera yandibadde ate eggwanga abantu abalala ne bakwatamu okwewala ebiyinza okujja. Mubeere bulungi.